Mwenna abagamba nyumirwa nnyo abasumba mwenna abagamba ti Yesu yajja n'akukyalira n'omulaba n'akutuma gwe ne Katonda muli ku level ndala kati ate ffe kyonna kye twamukola simanyi mulaba bino byonna byenkola mu Uganda worship night eno kyaki gye mulabye bino bye mulaba simulabangako wadde mu suuti enjeru naye some people babadde bamukisa era nze boogera ngamba actually sometimes I even get jealous. I hear servants of God that say, 5 times I've seen Jesus in my room and he told me, my son, I want you to do this. Nembuza nze nakola kiki nnyini buli wenkimusaba sebo neeraga anteka wali balina omukisa abakkiriza nga tebalabye balina omukisa abakkiriza nga tebalabye. Do you believe simulabangako mu ssaati enjeru naye ndabye ebyakoze. Prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. God Heals kyomu kuba tugamba nti mugende muweereze eggwanga abantu babeerenga batambula n'okumanya mu mitima gyabwe oba ne mu mitwe gyabwe. Wamu ne Alpha Media Production agamba nti ku bifaananyi video obusimanga mu short video, TikTok videos, YouTube videos, oyagala kukola mukolo wakataka kuteepa otereke, oyagala kukola kifaananyi nga kya baana, ebyo byonna ebintu abikola. Graphics designing, simanga gy'akola nkolera logo. Alpha Media Production yagamba nti ku high quality ye kyasinga okutegeera. Ate kisinga okwemisa ku Alpha agamba nti ku budget y'okugira ye nagamba nti sente zoza nazo sente tazigoba. Abula ogenda kufuna kino ne kino. So nobeera nga netolekebwa bweru okuba nga ofuna ekintu kyoba nga oyagala. Alpha agamba nti omukubira ku namba y'essimu 0770 944 266 mu Luganda 0770 944 266 ne mubeera nga muteesa bulungi n'omuwulira kyoyagala n'aba nga akubuulira bwe mugenda okuba nga mukikola. Ate naba nga atuuse ebintu mu budde muneba osanga kampuni ntono ezituuse ebintu mu budde naye Alpha nze yantabula akola obulungi oyinza okugamba oba akolera na bwerere sibitegeera naye genda mutuukirire ajja kuba nga akugamba kyeweetaga omugendo kikola ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu ofune ekintu naye afusigale nga asomesa tunafe obeera otuyambyeko nga Export TV kubanga owagira abatuwagira obeera otukoledde ekirungi oba obulungi obutagambika. Tuyina ettaka lyaffe Nakawuka likyaliwo mu Kajjansi Town Council liri ku main awe Nakawuka ngatotuuka Export TV to the world. Bali mukolawo Collins these days bali mukubanga bakolawo Collins so liri ku main ddala liri ku bugazi bwa 4.82 acres obango baze mubeera mu bisaawe bina n'omusobyo jangu oyagala kuzimba ebizimbe binene gamba nga kimansioni oyagala kuzimba ogusomero oyagala kukola university institute apartment byonna weetuli tujja kuba nga tubikola naye oyagala okuzimba amakanisa mujje abagala okukola ebisaawe mugenda okuŋŋaanyizanga abantu kati ndi mukuba kalangwe kugwentudde naye ndi mukumumatiza agula ettaka mujje mubeere nga mukola ki mufuna ettaka lino libeere nga katena okuba nga balitwala mu bwangu ddala. Ate nina ML Events agamba nti ye agenda kuwa sound yenna gwe weetaaga mbaga sound yakuba kivulu sound yakuba kisaawe byonna abikolako. Ita ku namba y'essimu 0770 944 266 ojja kuba nga abantu obatuukako maaso ku maaso. Musumba Mukama yeebazibwe. Amina. Olunaku lwaleero nkwaniriza nnyo. Mpulira obulumi mu mutima
Ososana bulumi. mpulira bunyiikaavu Sikirabako omusumba okusooka okuexpress nga kyawe nga tanaba nakutubuuzaako ng'omwoyo mutukuvu atuyamba ne tukola ebintu oba ne tuweereza Katonda tuli mu kisaawe ky'okuweereza. Amanya gange bampita Pastor Edward. Twali tukulese munnaye ozena bulumi ne tukuleka okuva mu spiritual purpose abalina obulumi basekasekamuko. Tulina crusade egenda maaso December. Osobola kuyimirira naffe, tulina charity mwezi guno osobola kuyimirira naffe. Tubeera awo Nateete opposite Centenary tuukaawo okubatuukako yakuba simu ojje osabirwe, ojje okansolingibwe tofa. Twakafuna cases nyingi okuva mwaka gutandika ng'abantu baagala kwetta naye suicide tubasabidde ne batetta bangi mbadde manyi bana ba politics tebasobola kuwandiika tebasobola kikomentinga naye babeereyo nga batulaba nga bajja mu inbox. Mukama bampeera omukisa. Amina. Kati musumba akatambi okalabye kali leero kakasa nti n'omuntu omutuufu nzidde ddala ku muntu omutuufu yennyini omusumba Bugembe musumba munnammwe ekyo kikiriza oba okigaana? Sinagaana. Musumba Bugembe musajja wa Katonda naye yatugambye nti ye ne Katonda kyeka waliwo obutakkaanya. Ate gonseseza mbadde nkyanyiize nga tokirizibwa kunyiiga ng'oli ku expo. Agamba nti basumba banne muvaye ne mugamba nti nayoleseddwa, nalabye, nagambiddwa, nafunye ekigambo, naweereddwa obubaka. Naye yagamba nti ye buli wageza kugamba Katonda nange baako kyokola ki kyonsuulirayo nzi gye ntwalira abantu. Katonda amugamba kimu, amusinga kiri ekyawandiikibwa, bamukisa bakkiriza nti bakoze eki ate balabye togenda kundaba. Kati yabuuza mwe mwakikola mutya? Avunula bubi bamukisa abo bakkirizanga nga tebakoze eki nga tebalabye kubanga baba bagenda akola ki kulaba. Bwe kigwayo baba bagenda kulaba. Bamukisa nti kati bali baavu kati kubanga bagenda kubeera ki bagagga. Abamukisa nti abayina ennyota mu mwoyo kubanga baba bagenda akola ki kujjuzibwa. Kitegeera. So envunula y'ekigambo kye eri kifuula nnenge. Siri mu kujerega naye bannaayi Musumba Bugembe atulaba abeera atuwaakinga era naye n'avaayo kati yagifudde sobbies oba tugifuule bagiyita ki musacula bagamba muba mukola ki onaweza n'aweereza abe bakayita batya kaakano. Yes, naye kansooke nkusomese mu Bible. Bible bwe yali ng'etandika Katonda bwe yatonda omuntu yamutonda mu kifaananyi kyani kye n'amutonda nga Katonda bw'akola ki bw'afaanana, n'amuwa omukisa, n'amuwa obufuzi, n'amuwa buli kimu kyonna. Bwe tuvaawo n'ajja n'atonda omusajja gwe bayita Adamu. Bayibuli egamba bw'eti nti buli lweggulo Katonda yajjanga akola ki okwogera nani okumulabako n'okumubuuzaako. Katonda okitegeera. Mpuliriza bulungi. Adamu bwe yamala kwonoona tekyategeeza nti Katonda teyajja era kumulaba, era yajja n'amulaba ng'ayonoonye n'ayogera naye era. Kati gwe kyembuuza muntu yenna w'obanga Katonda tayogerangako naawe oba Yesu tayogerangako naawe oba takutuma kiba kitegeeza weetuminkiriza. Weetuma nedda towakana sooka olinde nina kyenjagala kwogera wano. Weetuma ne weetuma emirimu nga w'obeeraawo ne weetuma ekintu. Kati mu kwetuma ojja kusuula ebintu obyase. Maama akubuuze ani yakutumye okwoza ebintu? Anti nakirowoozezaako bulowoozi. Nalabye wano Musumba Peter yanyumizaako omusumba eyo ku kyalo ewaabwe. So abantu bamugamba so tukola mu kyaki tukole mu kyaki. Bwe tuddayo again mu Bible bwe tudda mu mulembe gwa Nuuwa
Katonda n'ayogera ne Nuwa azimbe ki ekyombo okitegeera eryato. Kati kambuuze Katonda ye yayogeranga atya? Kyogamba bw'ayogera Nuwa abatasobola muwulira oba kumulaba. Ayinza okuba yawulira muwulire. Nuwa bwe yawulira ddoboozi n'akola ki? N'agonda. N'azimba ki? Eryato. Amatabo ne gabaawo. Bayibuli egamba musajja gwe nkyakugamba nkyakubulira enjiri. Njagala ompa amatu Pastor Bugembe. Nkumanyi bulungi nange omanyi. Lindako. Anti Katonda ayogera naye n'amugamba kiri ekyawandiikibwa naye ayagala kumulaba atayagala kumuwulira buwulizi ayagala amulabeko. Nedda. Kati gwosobola kulaba okuwulira omuntu gwotalabangako. Osobola. Osobola kumanya Pastor Edward nga tondabangako. Mpulira buwulizi. Kisoboka nga mpulira buwulizi nti wali omusajja amuyita Pastor Edward eyo nga abantu bakola lugambo. Nga tayogerangako naawe. Ebintu bya Katonda bizibu. Ayinza okuba nga ye nga tamweraga nga amulya buwulizi ddoboozi. Okukkiriza kuva mu kuwulira. Okuwulira kimaleeyo okuwulira ekigambo kya Katonda. Okitegeera? Kati buli woowulira ekigambo kya Katonda ekitegeeza ayogedde ali kumpi naawe. Olina okusangulawo ekibisa amaaso go omulabe. Oba ayogedde yeekwese. Ate nga lwaki yeekweka? Kambuukeyo eri nveeyo. Kale kanzije ku Musa. Musa yalaba ki? Yalaba ekisaka. Nga kikola ki? Nga kyaka omuliro. Ne kivaamu ki? Ne kivaamu eddoboozi. Lyani? Erya Katonda. Ndike yali Katonda oyo. Yali ki? Kyali kisaka ekyaka omuliro. Ne kivaamu ki? Eddoboozi lya Katonda. Kati kiba kitegeeza yakola ki? Yalaba kisaka. Yamulaba. Nedda towakana. Musa nga ne musumba. Munyiriri zonna lindako olwasooka kyekyo kye yalaba. Naye ebyaddako Katonda yafuka munywani wa Musa, mukwano gwa Musa. Njogeza nnyo olunyolo. Munywani ye mukwano. Kitegeza mukwano gwe. Najja nga n'ayogera naye buli lunaku almost. Ng'agenda mu kusaba. Yamulabanga paka bwe yamuwera n'amateeka baatuula wamu. N'amuwa amateeka 10. Katonda era lunaku lumu awo mu Genesis 3 plus omu n'amugamba Katonda njagala nkulabe. Buli lunaku amulaba naye nga mulaba ng'omukwano gwe. Naye nga Katonda ali mu bifa ajjira mu ngeri nnyingi. Okitegeera? Nkyakunnyonnyola abantu mu Bible bazze nga balaba Katonda. Simanyi Pastor Bugembe Bible ki gy'osoma? Kirabika yanjawulo kweno gye nsoma ate oba ogisoma kiba kitegeeza togi-interpretinga. Oli mutuufu. Mu budde bw'okulaba Yesu kwogera naye abeera mu bbaala. Ng'agenze kuvuba myoyo. Ng'agenze kuvuba. Kati anayogera atya mu bbaala ate mu bbaala aba agenze kuvuba. Atubulire Jimeka gy'avubye. Abalina bangi asayagala kubwogera. Bye tubadde twogera nga tugamba Brian White yateekawo Yesu mu ssabo. Mbooko ziri mu munywa. Kati bye by'okuleeta abasamize ku katuuti kyo. Baatwala ensi ye yonna y'omwoyo. Ne Pastor Bugembe olimba. Kiki kyajje yajjeyo ssente obugagga. Pastor Bugembe tulekemu. Kankubuulire Pastor Bugembe ssaawa zino. Wobanga toina ssente tajjawo wakusasulira. Simanyi enjiri yafuka yakusasulira. Yesu Kristo yabuulira enjiri ya bwereere yatambulanga byalo ku byalo. Ffe nkimanyi ffe tugamba abantu mutuwagire. Lwaki? Tuwagala kusasula ebintu tugende tubuulire enjiri. Naye ye Bugembe osasula musasule. Lindako gwomanyi Bugembe za charginga kujjawo mafuta. Ali mu comment section ngagenda ka Bugembe nakusaba ssente kiteekemu. Laba nnono. Akiteekemu. Ate kyo nakyo kyakuteekamu. Andi zisinza kikkiriza. Otuukayo ng'alina bookings nnyingi era n'agamba sijja kujja n'oboleeta miliyoni mmeka. Oba ezo zibandiika nga baba bamubookings edda. Ku bivulu. Ne mu zibbaala ziba za mubookings. Agenda asasanya ekigambo. Mu bbaala. Mu batamiivu. Anti kati kyova olaba abulwa obuddo obuwuliriza n'okulaba Katonda. Okitegeera?
kati olina okusetolinga ove mu bbaala mu njiri ogijje mu bbaala ojje owulirize Katonda ky'agamba. Oba gye baamutuma mu bbaala anti yagamba kyamuweewa kyamuweewa kutambula ne Kamiliyoni, kyamuweewa kutambula ne Mama Fiina, kyakuweewa kutambula n'abaana abamalaaya, kyakuweewa. Kale kituufu Bayibuli egamba nti Yesu yalyanga n'ababi natambulanga n'ababi, naye tekitegeeza yabalemerangako anti mpaka bebalokoka. Anti kwolwo lwatambudde naye bo we balokoka. Anti alina okubabeerako paka kulokoka. Ekitegeeza toyina amaanyi, Yesu tomuyina tanakuwa amaanyi agalokola. Omuntu tasobola kulokoka, tosobola Mungu akolenga musumba Edward kati lokoka. Bayibuli egambye bwetu mu Matayo 10 nti tutambule nga tubuulira ebigambo bya bwakabaka. Matayo 10:7 lw'omunala ogamba tuwonye ki abalwadde, tutambule teri kusasulwa. Bayibuli egamba tuwonye abalwadde, tugobe emizimu, tutambuze abalema, tukole ki, twaweewa buweewa, era naffe tuwenga ki buwi ez'amafuta $1,000,000, $2,000,000, $5,000,000 kati saawa zino $10,000,000 kumuyita ku concert, kumupangisa overnight $1,000,000. Enjiri tebakugisasulira, alabirira bamulekwa ate organization zalina. Kati bamuwa sente oba tomusasula obeera omusupportinga ku mirimu gye. Nedda tetuganye kusupportinga Musumba Bugembe. Mbuuliraayo waliwo Bugembe crusade gye lyakoze nga ya bwereere. Worship night bagisasulira $1,000 ku 15,000 kuyingira. Mbuulire receipt nzirina saasasula. Nzize wansi nga ngenda mu worship night nga nsasula. Ng'abantu babeera bangi. Nga basasula sente. Nga bonna bazze kusasula. Kati nkubuulire Pastor Bugembe wali okozeeko ku luseedi nga za bwereere ng'abantu bajja n'obasabira n'obuulira enjiri bantu ne balokoka. Kyekibuuzo gwe bakusasula busasuzi oba kabaka w'eggulu wabukolamu sente. Kati saawa zino kituufu oli billionaire. Ekyo tukimanyi bulungi, you have money, sente ozirina. Wanti kati elaba noono omanyi nyumba za sulamu za billions, okitegeera? No, kati musumba katono nnyo. Kati Pastor Bugembe bwe yali agenda kutandika kyaki, alina abasumba be yatuukirira babiri ne bamuwoninga, ne bamugamba kati no gwe omuze malala olinga sitaani, muyimbi takola kyaki. Webuto bamugamba tulina Pastor Bugembe, Pastor Bugembe omupasta, ne tuba ne Bugembe omuyimbi. Kati ezo oba nsoka bazasula kyeka mubeera mususulira Bugembe oli artist. Kati naye pastor nga pastor wa bwereere yakuba nakayimba nagamba Yesu wa bwereere. Bayibuli egamba togatta kizikiza n'ekitangaala. Enyimba za gospel. Naye ate njagala nnyo kitangaala we kyegatta mu kizikiza kiwambe kizikiza kubanga njiri eri open. Naye buli bw'obeera kitangaala nga kizikiza kyakulema kiwamba kiba kitegeeza kyakuwamba ekizikiza. Okitegeera? Tuyinza okubeera nga tuli awo nga Pastor Bugembe tojja kuwasa, which is very okay. Naye nga buli mwaka ojja otulimba balokole obalimbye otulimbye kisuse nti omwaka guno ngenda kuwasa naye nga towasa. Kumbe waliyo ekintu ekirala ate kyoli mu kuweereza kubanga kyolaba kubanga tosobola kulaba Yesu kubanga toli Yesu yakutuma. Apostle Paulo Paulo oyo mu kusooka yali Saulo yali ayiganya enjiri ya Kristo. Yesu n'amukuba luyi, Yesu n'amulabikira n'amukyusa. Kati gw'obanga ogamba nti Yesu tomulabangako nti bano basumba beeyogeza, kituufu ky'oyogedde bamu baba beeyogeza, naye kati waliwo abamu abateeyogeza. Okitegeera? Waliwo abateeyogeza. Nawulidde n'omusumba bulanga agamba omusumba oyo yayogedde ku bantu abeera byalabya. Kakati mwe abasumba batalaba oba batalaba mu nsi y'omwoyo muli bafere, muli balimba, muli bayaaye, muli mukwe kweteekayo. Pasa
Pastor Serwada Apostle Serwada alaba Katonda azenga atugamba Mukama byazenga amugamba Apostle wa Victory njogera ku basumba abalungi Pastor Jamada waffe alaba Mukama azenga akola ki ng'amulabikira Pastor Kayanja Mukama azenga akola ki ng'amulabikira Yesu azenga amulabikira kuva mu buto Pasani yogera Senfuma yafanga Mukama abeera nga mulabikira oyo yenna musangako mu ggulu nja kujja manyonyole ku saints be Uganda luli nabagamba luli bali bangi lwakuba saagala nnyo kubigatta ne Pastor Bugingo kyovola basobola gamba ajagamba uyo yalaba Senfuma mu ggulu kati yo yalaluka yawenga najja nankubira ku ekyo kale tudde kuba Pastor Bugingo Pastor Bugingo talabangako yakyogedde tamulabangako Yesu kati yeyogedde yekka ne yeweewuula Bugingo yakyogedde ye tamulabangako Yesu yadde n'okumuwulira yadde naye awulira nga bamulanga Pastor Kiganda oyo amulaba naye alina obujulizi wano yamulaba Pastor Tom ate oyo yamulaba nnyo imutundwe nga tolaba otuuka n'osaba nze kambabuulire ate obujulizi bwa butundwe Pastor Gundi onedda mu bigere byayiga toli tuva mu byayiga naawe iga naawe alina muferewo tomuleeta wona lindako ate Pastor Kakandi aye oyo ya akozesa emisambwa sebo ya teleportinga otwala baasa nga tewagana ateekamu sente yakubuuza lwaki baasa yange togiza nga mulimu sente kati gwe wegendereza oyo muveeko njogera ku basumba bano abayimiridde ku kigambo ababuulira ku Bible ate betumanyi nga betwesiga kutegeera kale era kambabulire ate pastor waffe Pastor Mary Dakula naye alaba ate nnyo kati kambabulire bapasita bonna betutemetemye mulimu be bakuba bituli ffe tetumanyi tetwagala kumanya naye twagala kubabuulira bapasita b'e Uganda balaba Mukama yatuwa ekise ky'enjawulo wano Uganda mulimu ekise ky'enjawulo okusinga abantu abalala bonna basinga nze kambabuulire Mukama yankyaza mu ggulu tankyazangako mu Geyeena era byonna bye yali andaga mu Geyeena yali ayagala kundaga ekibi ekiri mu Geyeena nandaga Hades nandaga Gun Sheol nandaga Dark World nandaga musumba n'ebibuzo bingi awo iyo tetugenda topic endala tukyali ku Bugembe nsaba sokonzikiriza tuyisaba kalangu ka Cambridge tukomewo twesoya ebibuzo byaffe njaga tusoke tugendeko mu kalangu ka Cambridge katono nnyo kome musumana kinyagala okumubuuzaako beerako mu next potovaako kwetuli nnyo kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina dde ne boarding buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita emu okuva ku Bombo Road okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Kati abalabye akalanga ako bye boogedde byonna saagala kubiddamu nabagamba nti ekyenjawulo kyokka kinyagala okwongerako nti webagamba nti wayise ku Expo TV gwe akabeeyiko kaba kalalamuko bakukwatanga omuzadde ali referred by Expo TV so bana Expo CEO director senga wa Expo mwena bakubiriza abana bakwatire mu dduka emisinde paka ku Cambridge
babiri nga bakolamu omulimu ogw'enjawulo ennyo mpozi kyembadde sinabagambako ye El Shaddai Money Transfer agagamba nti atambuza akasente okuketolooza ensi yonna gwona oyagala kagende ajja kuba ng'akikolako mu bwangu ddala tuyingidde festive season agamba nti sasula byonna utilities zo ng'okozesa essimu ye ey'omu ngalo El Shaddai nga ye sente yazitambuza gw'otulaawo n'owujjala nga boss n'ogamba 10 zigende ku mazzi 2 ku masannyalaze zino wali njagala 5 ga fees nga El Shaddai ye akikola bukozi kyogerako ng'ali at your service mubeere nga embeera mugitambuza bulungi nnyo ddala musumba badde akyatugamba nti omusumba atalaba abaki taba musumba aba teyayitibwa aba yeeyita kubanga yakuyita olina okuba nga omuwulira oyagala kuŋŋamba nti waliwo omusumba nga ye yakyewa anti kati tuli mu Bible nakeera ku mukya nazimba kyaki nga tewali amugambye Isaaya bamuyita tuli mu Isaaya bamuyita n'atandika kwogera naye ng'ayogera ebintu tebikwatagana naye Isaaya olunyiriri sura 6 Katonda n'amuyita ddala bya ddala nga Uziya amaze kufa tomanya ono kabaka Uziya oluusi yakwata omumwa gwa Pasita Bugembe tomanyi Katonda n'amulaga ebiri mu ggulu ne bakwata eryanda eri kuva ku Namulondo ne bookya omumwa gwa Isaaya kubanga yali ayogera bubi Ezekieri omusajja Ezekieri musumba afayogera bubi yeetaaga eryanda ly'eggulu lyokya omumwa gwe sina kyenzaako ate oba oluusi Uziya we tannakola ki tannafa ate awo singa kyogera bw'atyo ali mu kuweereza anti era ne Isaaya yali mu kuweereza kuva ku ssuula esooka y'okubiri y'okusatu y'okuna y'okutaano paka ya 6 nga Uziya akyali mulamu okitegeera so kati tutunuulira Ezekieri yali mulamu yalabanga Katonda mwoyo wa Mukama n'amutwala n'alagula mu kinnya kiwonvu n'alagula magumba okitegeera ate Bugembe yatera n'okubuulira eyo njiri nali njuliddeko ng'agibuulira Bugembe weekuba wekka amasasi okolereza musumba Bugembe kati nkyayogera ku basajja abatambudde ne Katonda okitegeera nga ne Bugembe muteeke mukubona yatambudde ne Katonda kuva ku day 1 ng'atamulaba nga tamumanyi tayogeranga naye tasobola kwenkirwadde nga tomumanyi amumanyi nedda kata omanyi otya muntu gw'otalabanga osobola okwesiga aweereza anti kati yali nabbi kimu lindako otegeera Bayibuli oba ayitanga nga gye nagamba nti gwampita nti nedda ogwasembayo kabona n'amugamba odamukola eddoboozi nga likuyita yitaba naye nga tamanyi n'amuyita kankubuuze ekibuuzo kino Bugembe nkikubuuza kubanga si mu bubi mu bulungi kyogamba Mama Fiina misambo gye tegyogera basamize emizimu gyabwe tegyogera amayembe gaabwe tegogera anti bali bakatonda batono obo bukatonda obutono teboogera nedda mikwano gye basamize kyagamba bakatonda baabwe teboogera abuuzeko ku Mama Fiina bukatonda bw'osinza teboogera kati gwani gwe Pasita Bugembe Katonda wo nga tayogera anti obadde ogamba nti bakatonda Fiina boogera oluusi tomanya ate gwe nakubikirwa kuyinza kubanga kuze bwe kuti mbadde nkyamulaga Bible yonna ejjudde Katonda ng'alabikira abantu Bible gy'osoma buli gwayita buli gwayise olaba ne Yesu kennyini kwolwo Katonda Yesu yali ayagala kikompe bakimuggyeko Katonda n'agamba waayi kamuweerezeyo malayika amugumye oba malayika azalaba nga ayagala Katonda mwene agamba talabangako Yesu talabangako malayika talabangako Katonda ye yagambye tabalabangako naye abawulira
awulira nga baboogerako n'abasomako mu Bible oba bade be bamugamba nti asome kile kyamandikibwa ekimugamba nti bamukisa siki bade manyi abawulira naye tabalaba bamugamba kola kino ntalaba ani amugamba kati yakola bukozi bamugamba kati we babanga bajjajja nje tosa kugamba kusoma Bible asobola anti kati juzi nga mama Fina yagisoma awo yagisoma ku bibye bamutuma ogenda musabo muliyo Bible wobuza Kango kubanga Kango yalina experience ne Robert ne Prophet abo nze nkulidde mu church mukama ebiyama abindaga bulazi mu Bible basabuliramu basajja balina mu Bible mu masabo musumba okitegeera fulonji kulekedde yogera kati kambuuzeyo kintu kimu Katonda oyo wabanga tayogera ebanayi Katonda ono wabanga tayogera amazima obuuza bugembe sinze simanyi Misaki ne Sedraka ne Abednego bwe bali mu muliro lwaki yabeegattako ne kabaka atali mulokole n'amulaba yayagala kati gwe bugembe sana yagala nedda njagala Bible eno yona gyolaba simanyi ogisoma otya nga tumaliriza bugembe yagambye nti abamulaba bali ku ddaala ddala ayinza okuba nga kyali ku ddaala tto nga mukama amuwadde ebyo byonna kitegeeza si yamuwadde soba nga yamuwadde kati ate bakuwa noddamu n'omukuba nti simulabangako tayogerangako nange statement egambye amazima gatufula eddembe tamulabangako tayogerangako naye tamulabangako yadde mu nsonda oba yamukola ki ati amazima gatufula eddembe yakyogedde nti simulabangako naye byampadde abimpadde ate nekira kati nga mu kumuwolereza alike wagambye nti kaganye okuwasa naye kalina byakozesa ikya Bible yetugamba nti abasobola okwefuga emibiri gyabwe beefuge ni waliwo abajja nga bo tebasobola kubeera na mukyala ayinza okubawo waagwa naye nze eggulu nga talina busobozi obwo bwe nali twalibwa mu ggulu mukama yandaga ayagala nnyo family era muntu yenna oba muweereza wa Katonda nga tolina mukyala oba nga tolina family waka tozadde abaana ogwo musango musumba tontegedde okuba ekyawandikibwa simanyi wekiri kimanyi nti waliwo abalaawe nga bo balayibwa kuva mu ggulu nga tasobola nkikubyewo abo bafaaza ate bazaala n'abasumba Pawulo yakyogera nti n'agamba abasumba nga balokole lwekyo lunyiri lwetu olugamba teyaweebwa ekyo ate kati Pawulo yatambulanga nabo bali kankubuuze Pawulo yali talina family ye Pawulo yalina naye waliwo abatalina Petero yali talina mukyala we Petero yalina omukyala ate Yesu gwe yawonya musujja yali mukyala wa Petero yali Nyazaala balina omukyala kati kwegamba abaweereza ba Mukama bonna n'oyo yayogera naye yalina ki yalina family naye agamba waliwo abajja okujja nga tebasulina busobozi babeerenga Yesu nagamba nti abo anti nga Yesu ye teyawasa kubanga ye yali mwana wa Katonda aba yakikola nga osobola omubiri gwo beerawo towasa naye gufugika okujjako nga gwafa nga gwetaaga kusabirwa bugembe yagamba kiri kiwababuwa musoma tubasibu tojja kuŋŋamba nti kyakwewa ng'otambula na kamiliyoni ng'abaana ba gospel bali awo tojja kuŋŋamba nti kyaweebwa ng'otambula n'omusamize nga basumba balina okutambula nga bwe bali tojja kuŋŋamba nti otambudde n'abaana ba Illuminati olina abasyazi katuutiko nga bajja basyazi nga bonna bambadde bya busyazi nga ekiro basize bamusyaga n'alowooza nti ojja kulokokera awo ku kyaki omuwe katuuti yawula katuutiko katuuti akalala k'abantu abo kateeke sayidi eri oleke kubayita katuuti ka Katonda kyova olaba ne Katonda tayagala kwogera naawe kubanga kyokola si kirungi nze nkugambye ebyange biruma abantu naye njogera amazima ate nkwagaliza kubanga bugembe tuvudde wansi twali tutambuddeko naawe twali tuyimbyeko edda ng'okyali mutuufu nga tolina mululu gwa ssente era wali
tukozeeko ebivulu nojja twali tukwiseeko ku kyaki n'otusaba amafuta gokka naye kati ssebo tekikyasoboka. Mukama abatuwera omukisa. Tulina crusade egenda ku ending omwaka guno. Banaye tuli babulizi b'enjiri tusome Bible tugyetegereze. Amina. Temugwamu amaanyi Katonda balabikira oba Yesu balabikira oba Mwoyo Mutukuvu balabikira. Temugwamu amaanyi kubanga abasumba abo beegasse ttiimu bali mu kukola olugambo lutaliiyo. Kati bo abo bwe batyo baba basoma balina zi degree mu theology mu psychology mu njiri ne basoma Bible ne bagikuraminga bukuraminzi nga balina manya diodology manya psychology psychiatrosini kati nze nina diploma nagisoma nabisoma nti kubanga nnaku zino bwe batosomye bakubuza qualification naye siri mu kubuulira qualification mbuulira Katonda ky'abaŋŋambye oba kyandaze okitegeera biri bipapula binyambako tobuulira kusinziira ku kye wasoma obuulira kusinziira ku nga watumibwa. Yesu yasoma wa? Yasoma naawe. Ewa mbu Yesu n'asoma ne bamutikira dikuli mu kubuulira enjiri. Yasoma bye yasoma bubazi. Era yasoma. Ate bubazi bukwatagana n'okubuulira enjiri. Oli afubutuka eri oyo nabbi wa bulimba byasomesa yabisomawa. Kamba buulire ffe bye tusomesa tetwabisoma. Okusoma nga tekunagujja mu Uganda bapasita Kayanja babuulidde enjiri baaposo Serwada basoma busomi bino by'okusoma mu kusomero si kusoma manya mujita Bible college Bible colleging. Tukimanyi tulina okusoma tubeere nga tubanguka. Kusomba obusungu bwa myaka mumuleke ye malebu. Anti kati nze mbagamba amazima. What I'm telling you is true. Mugenda kutta abantu Katonda bagenda basitula mirembe mwe mubagamba ebintu ebifu. Bayo oyogere kigambo kya Katonda awo sijja kugambako yadde mulundi na gumu. Statement joba okoze ebe tulaga kiki kyoli mbuulira gwoyita naye nkubuulire ki byoyogera. Mukama abampeera omukisa kubanga busungu bwa Katonda busituka ate busitukira mu baweereza be. Sijja kutya nti kubanga ate bugambe bwa nandaba abagala bugembe nedda tulina okwagala tutereeze mulembe guno muleke kulaba abantu. Omuntu ayinza okubanga yegonza ate ngeri mu kisenge nga waliwo ebintu ebirala. Nange saba Katonda akubikulirwa ondabe ndi wa mazima oba ndi nabbi wa bulimba. Naye ffe tuyimiridde njogera ku ggulu soogerangako ku sitaani sinyumyangako ne sitaani. Sitaani byabandaze. Sitaani si yabandaze. Katonda yabandaze. Okitegeera Katonda andaga bya sitaani byali ne byeyankola abindaga. Naye nze genda Magombe simanyiyo Katonda asobola kundaga Magombe. Kiriza gaana asobola kola ki kindaga. Kyova olaba nsobola kusabira omuntu neemulaba mu nsi y'omwoyo kimukutte ne kimulemeddeko. Abantu we batyo agenda kusabira omuntu kintu kigaane kuwona kubanga talaba mu nsi y'omwoyo tali sensitive. Bana batalabayo. Yes, oberanga mu patiri. Yaba yakwata bukwasi sala. Bulokole sidini. Bapatiri balaba patiri kyoyo. Wawude mpati yatagamba nti Bikira Maria watuka mu ggulu. Oba omutuukirivu gundi bamanya nti batuukirivu bagendayo. Brian White lero Bikira Maria mutadde musaba. Oli gwe mwalaba wali ku gundi mpozi wa namugongo. Maria yajja twamulaba. Anti Brian Wine yamuwamba. Mpozi gwe tolina kukkiriza. Ayina twamulaba. Yamuwamba namuteeka musabo. Sunga tubaleke. Kolesa mejaja tukomao. Okay. Bantu baffe tujja kubanga tuddamu. Kansabe nisome namba y'okusabirwako. Banaye tukyatambula mu crusade. Nagamba abantu abatambula ne spiritual purpose. Ffe tetuwanika. Mukama bwagamba mukaaga zino kuba meka. Mukaaga. Gwe gana kuyimira nawe naffe Mukama ajja kuleeta. Ate musango bajja kubuuza. Lwaki wagana kuyimira ne spiritual purpose ate nga waliyo inokola ki? Kati no byampaka. Sawa. Oba toyimiridde ne spiritual purpose nga tubuulira enjiri kati sawa zino Mukama ajja tugambye. Nga watumibwa. Nga watumibwa. Nga yakugamba nakutuma nagamba
genda oweereze ne Pastor Edward ne weefuulafula ne weekyangachanga ge mazima si byange olituuka mu ggulu wali omusango n'ekitabo nga kibala okitegeera so tuli mugenda kubulira enjiri crusade ey'omukaaga giwagire tulina charity work Charity Africa Foundation eyo ku office yaffe tugenda kugabirako abaavu n'abamulekwa tuwagire enamba y'okusabirwako eyo lunaku tuwe ku WhatsApp eyo eri 07 nagisomye sinaba eri 0746 ana 07 go atukati bugembe abantu tenyu eri 0746 18 22 4 ne bugembe oba olabye ne clip ng'oyagala twogere akubireko wendi njagala twogere twenyonyole bulungi nze naawe tuve mu kamera jemudiremu enamba eri +256 746 18 22 41 kale bantu baffe abatulabye oba banna expo oba bawagira expo oba katamya kagudako by mistake nyongera nange okubajjukiza nti Expo TV tukyali open eri abagala okulanga naffe ku kintu kyonna ekyenjawulo products zonna ng'ogyeko products ezo ndowooza tetuvumirira ebintu by'okuba nga bakozesa biragalalagala n'ebintu ebijjako tuyinza obutasobola kulanga naawe naye abasigadde bano ngoye byabulamu biki tulanga naawe tuli open jangu tulangire ddala ku namba y'essimu 0770 944 ojja kuba ng'oyogera naffe tulanga eby'okukwasaganyaamu ekintu kino katukome wano olwaleero tujja kukwatagana omulundi omulala Expo TV to the world.